Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako n'ekira likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero baleetedde eddagala eriyitibwa olumanyo wamu n'ekifumufumu. Baleetedde ekifumufumu wamu n'olumanyo. Nabadde nabasuubiza bibalaga engeri gy'obifumbamu. Olumanyo n'ekifumufumu birungi nnyo singa obeera obifumbye bulungi nnyo. Kirungi obiweeko omwana w'omuto oba obiweeko abaana banyweko kuba birungi nnyo mu kwagala obwongo bw'abaana abato. Abaana babeera biralabira kigenda kumuyamba singa onaba omuwadde bulungi n'anywako kigenda muyamba okuwagala obwongo bwe kwegamba abeere nga teyeerabira by'asoma teyeerabira by'omutuma. Abaana bangi batuma osobola okutuma omwana ku dduuka n'omutuma sukali n'aleetamu omunnyo n'omutuma amajaani n'aleetamu ekintu ekirala oba n'omutuma n'akomawo n'agamba neerabidde. Kati ebiseera ebisinga abaana abo kirungi n'omuwa ku ddagala ng'eryo n'anywako liba ligenda muyamba okubeera nga teyeerabyalabira. Abaana abasoma kirungi nnyo n'omuwa ku ddagala eryo ng'ogasse ekifumufumu wamu n'olumanyo. Abaana abasoma abo abatagenda kwerabira by'asomye agenda kubeera nga abijjukira bulungi nnyo, tagenda kwerabira ebyo by'akoze by'asomye. Onaaba omuwadde ku kifumufumu ekyo ng'okigasse wamu n'olumanyo. Tutandike bulungi weetegereze nga bwenkola. Ofuna akasefuliya bulungi ng'era bw'olaba bwenkafunye n'obifuna bulungi n'obiteekamu taddemu olumanyo nga bw'olulabye. Kati ekyo kifumufumu ebyo tobifumbirako ebyo bijjako n'ofumba bino ebisigadde nga bw'olaba. Kujja situnula butunuzi olabe nga bwe kiri. Kugambye nti mbalaga eddagala eryo eriyamba ku baana abasoma nga tuyagala omwana we abeere nga yeerabyalabira by'asomye. Abaana abaana bangi beerabira nnyo. Omwana omutuma ekintu olw'omuzannyo ne yeerabira ky'omutumye. Kati buli woowa omwana n'anywa ku bintu ng'ebyo teyeerabira nga buli kaseera ajjukira ekyo ky'omutumye oba ajjukira ekyo kye yasomye. Nga bwe mbagambye nti ddungi nnyo ku baana abasoma, abaana abo abato ddungi nnyo ku baana abasoma nnyo abeera tagenda kwerabira ebyo by'akoze bye yasomye aba tajja byerabira. Aba ajja kutuuka mu bigezo bulungi nnyo nga kye yasomye akijjukira abeere nga buli kimu akikola bulungi nnyo. Nga bwe mukimanyi nti mulimu olumanyo era nga bw'owulira erinnya okitegeera era ogattako n'ekifumufumu kiba kijja kuba bulungi nnyo, kiba kijja kuyamba omwana wo. Naawe omukulu osobola okunywako tekiba na buzibu. Omukulu naawe osobola okunywako naye ng'ekikulu kya byonna omwana ono omuto tomuwa bingi. Omwana mupimire. Kirungi nnyo owulire engeri omuntu gy'aba ayogeddemu ekintu ekyo obeere okikola. Omwana omuto osobola omuwa ejjiiko ng'eyo n'omuwa ejjiiko 2 ku makya ziba zimala. Ejjiiko 2 kuba omwana omuto myaka 3 myaka 4 muwe ejjiiko ezo 2 ku makya n'ekawungeezi omuweko ejjiiko ezo 2 era ako kabeera anywedde kaba kagenda muyamba kagenda mu mubiri ne kubako obugenda ku bwongo eddala ne lifuluma. Okitegeera ky'olina okumanya buli kintu kyonna ky'oyingiza mu kamwa n'okimira kwegamba ebintu ebyegabanyaamu kubako bigenda ewantu ewala n'ewalala. Kati eddagala eryo jjasta obujiiko obwo 2 buba bumala okuwa omwana oyo n'omanya nti olunaku wamuwadde obujiiko 4. Kwegamba tomuwa bingi ate bisusse nga bw'okimanyi nti mulimu ekifumufumu. Ekifumufumu kikaawa n'ebya siriya kikaayira ddala nnyo ekifumufumu. Kati mumuweko katinitini bw'otyo omwaka olwaleero n'enkeera naluli n'omanya nti mu wiiki ofubye wiiki n'ogimalako ng'omuwaako n'omanya nti n'omwezi ogujja era ojja mumuwaayo bw'otyo ne wiiki ogimaleko ng'omuwa kijja kuba kiyamba. Ejjiiko eyo ogiraba bw'etyo gy'oteekeddwa okuwa omwana omuto myaka 4 myaka 3 myaka 5. Ejjiiko ezo 2 zimala ku makya ne kawungeezi. Ku makya 2 kawungeezi 2 kigenda kuyamba omwana we agenda kubeera mugezi mu kiraasi agenda kuba teyeerabira by'asoma nga bw'olaba. Muwe eddagala eryo ligenda muyamba okujjukira buli ky'anaaba asomye kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.